Eddie Mutwe kitegerekese ani yamuwamba ate Bobi Wine bamulabudde nti yaddako. Ani oyo abalabula era ani yawamba Eddie Mutwe? Gego genkuletedde mu video eno. Nkwaniriza ku Falke Official. Mkutu okawo ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo n'ebitambula mu ggwanga Uganda wamu n'ebyo biba bikwata ku bantu abatutumufu mu ggwanga Uganda ate nga naawe wanyumirwa firimu ez'ebina Uganda nga ziri mu lulimi Luganda. Beera ng'osubscribinga ku Falke Official twongere okubeera nga tukutusako ebyakabi kuba kati firimu ssaawa zino eriko bagiyita First Love oba omukwano omukake. Naye nga mu video eno nkuletedde Eddie Mutwe manye ani yamuwamba oluvannyuma lw'okubeera nti bamukwata ne bamuyingiza mu moroka ekika kya drone era nga drone tuze tulizira wano mu ggwanga Uganda zafuuka za bulijjo okubeera nga zibuzawo baganda baffe abantu baffe ab'enjawulo ne tutaddamu kubeera nga tubalaba ate oluusi ne tubasanga nga babasudde ku makubo ag'enjawulo wabula olunaku olw'eggulo oba ekiro ekikeseza olunaku olwaleero omukulu General Muhoozi avudde n'abeera nga akozesa omukutu gwe ogwa Twitter n'abeera nga awandiikako ebigambo ebiraga nti ye yalina Eddie Mutwe era agenda kubeera nga nte agezaako kubeera nga nte teka mu mbeera era nga obubaka bwatadde ku Twitter ye bubadde nti he's in my basement learning Lunyankole you next era nga obubaka bwa General Muhoozi mu Luganda bugamba nti ono muyaye gwe munoonya oba Eddie Mutwe ali mu basement yange era ngezaako kubeera nga mundaba nga ayiga Olunyankole n'abeera nga agamba nti gwe addako era netubeera nga tutegeera bulungi nti obubaka buno aba abuweereza Bobi Wine wabula ne Bobi Wine naye kyakoze tekibadde kirala okujjako okubeera nga nte adda ku mikutu gye egy'enjawulo bwatu nasobola okubeera nga nte asinziira ku bubaka omukulu General Muhoozi mutabani wa General Museveni bwasobodde okubeera nga nte akozesa ku mukutu gwe ogwa Twitter era nga Bobi Wine avudde n'abeera nga akozesa omukutu gwe ogwa Facebook n'emikutu emirala n'agamba nti Museveni's son confirms that our brother Eddie Mutwe is being detained in his basement learning Lunyankole time will tell. Nti Bobi Wine yavudde n'agamba nti mutabani wa Museveni avudde n'akakasa lwatu nti yalina muganda waffe Eddie Mutwe era nga amukuumidde mu basement ye okugezaako okubanga agezaako okubeera nga nte amuyigiriza Olunyankole wabula nti akadde kajja kubeera nga kakola ki katubuulira ki ekigenda mu maaso naye nga njagala okutegeeza nti ebiseera ebisinga omuntu okukuumira mu basement tekitegeeza nti ali kuyigiriza buyigiriza Lunyankole wabula wabeerawo engeri gy'abeera agezaako okubeera nga nte akutocwalinga era nga oba osinzidde ku bubaka omukulu General Muhoozi bwe yakozesezza okubeera nti ng'agamba nti ono nze amulina era ng'ali mu basement yange ngezaako okubeera nga amusomesa Olunyankole ate nga n'agamba nti Bobi Wine alina okubeera nga addako bw'obanga ozze mu mbeera eriwo wakati wa General Muhoozi ne omukulu ayitibwa His Excellency Bobi Wine osobola okubanga omanya ki ekigenda mu maaso ate bw'ogattako n'ekifaananyi omukulu kye yatadde ku Twitter General Muhoozi kiragira ddala nti Eddie Mutwe embeera gy'alimu yakutulugunyizibwa kuba weyo tumulaba nti talina kirevu abasinga tubadde tetufunangako mukisa kulaba Eddie Mutwe nga talina kirevu naye okusinziira kafaananyi omukulu Muhoozi ke yataddeyo kalaga nti Eddie Mutwe embeera gy'alimu yakubeera nga nte amalwako eddembe lye era nga amumalako eddembe yoyo omwana w'omukulembeze w'eggwanga eyagenda mu nsiko n'alwanirira eddembe libeere nga lidda mu bannayuganda wabula kiba kyewuunyisa okubeera nga nte mutabani we yalwanirira eddembe ye ate asazeewo okubeera nga nte abantu abandifunye eddembe lyabwe abeera alibamalako so byebyo biriwo olunaku olwaleero yes Eddie Mutwe ekivuddeyo nekibeera nga kitegerekeka lwatu oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Uganda mutabani we era nga ono naye munnamagye okukozesa omukutu gwe ogwa Twitter n'akakasa nti yalina Eddie Mutwe era agezaako okubeera nga nte amusomesa essomo wabula n'abeera nga awoninga Bobi Wine okubeera nti Bobi Wine akadde konna yaddako so sigenda kubeera nga nsukawo okujjako okubeera nga nkugamba nti gwe wenna alowooza nti okulinyirira eddembe ly'omuntu kijja kuwa essanyu muganda wange oba ate olowooza kintu kikyamu nnyo so byebyo biriwo ku sayidi ya Nuupu era n'okubeera nga bategedde ani alina Eddie Mutwe oba wajjali tugenda kulaba ki ekigenda okubeera nga nte kiddako oluvannyuma lw'okubeera nti Eddie Mutwe nga ne poliisi yennyini ebadde temanyi wajjali okubeera nga nte omukulu yavudde n'abeera nga ayogera lwatu nti yamulina tugenda kubanga tulaba ki ekigenda okubeera nga nte kiddako tusigenda kubeera nga nsukawo okujjako okubeera nga nkwebaza gwe alaba vidiyo eno beera nga nte osubscribinga likinga ku mukutu tuddemu tusinkane mu vidiyo eddako mukama katonda akunkuumire bye bye